ne bassebo. Iffe bannayuganda bannamwe abali ku deportation mu Dubai, bannange mutuyambe, tuli bakoowu olw'ensonga. Embasa ya Uganda mu UAE eganye okutusayingira empapula okutujja wano. Gavumenti ya wano teyagala kutugulira tiketi okuva mu mmwe bassebo ne bannyabo. Wabula eyagala mujje mutusayiningire etugulire tiketi tudde ewaffe. Naye olwaleero bakedde okugikubira eyo gye muyita embasa yammwe. Egambye egenza Abu Dhabi, teyina budde bwaffe. Tusaba buyambi gye muli asobola okutuyambako. Mama Finat, mama gwotera okutudduukirira mukwano ffe bakadaama. Tukwegayiridde ku nsonga eno. Baako kye mugamba embase kikyalumbuye bw'oba osobola okwogera ku nsonga eno taata gyogereko. Embase etuyambe mube wano. Mulaba eri yonna yonna eri ebaddengayo bantu naye bonna bagenze ewaabwe. Eno yonna yonna gye mulaba ensi zonna zigenze ewaabwe. Naye ffe be mulaba wano tudibidde wano. Tubadde ensi ezisukka mu 10 naye tusigadde Uganda yokka. Okiwulira? Uganda yokka yasigadde wano. Tunayogerako nga bwe tukozesa eno balagamba bagenda kutusiba. Kati embase bwe mba mugenda kutusiba olwaleero mweteeseteese mutusibe bunge tuli bakyala tetulina kaadi twagala kudda waka. Muwulidde tulina abaana tulina ab'embuto naye tewali buyambi. Kyebabala bwatugamba omuwala bwatugamba embasa yammwe yebuzibu. Kale bambi mutuyambe. Kyokka ekitumalamu amaanyi waliwo abaana be bakatwala babatwala ne bateeka mu kkomera ate ne babaza wano wennyini wetulowooza nti babatwala. Ekiriwo ki? Ekituufu ki? Embasa tetumanyi kigenda mu maaso. Mwatuukaako. Banange mutuyambe. Mwezi mulamba naffe tuli bannayuganda mutujjako omusolo gwa Mama amanya n'eddoboozi ze Fred Bikole ku lw'abannange bonna abatasobodde kutuusa ddoboozi lyabwe. Naye kantwala omukisa guno eno okubategeeza bassebo abali eyo Ugandan Embassy ne gavumenti yaffe eya Uganda. Bannange tuli abantu bangi nnyo, tuli abannayuganda bangi nnyo abasukka mu 1000 n'okuyisaamu. Tuli wano eno mu kkomera erya Wiru twasiranira muno eno. Abamu tulina obuvunaanyizibwa bungi nnyo obw'enjawulo. Tulina families zaffe zitudipendingirako, tulina abaana abagenda okudda ku masomero n'ensaawa zako kati tuli bakwate, tuli muneno munda mu kkomera erya Wiru. Tetulinaako ayamba yenna. Twafunye amawulire nti gavumenti yaffe yakivuddemu. Ofuna bulungi nnyo embasa yaffe ebadde nga etera okujja wano eno. Terina kyetuyamyewo. Twagala tiketi tusobole okudda ewaka. Bana tuli abantu bangi nnyo naye tewaddeyo okubeerawo okuyimirirawo. We want to go home. 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 Tukwaniriza iranga bulijjo ku mukutu gwa Nyondo Media. Obudde badde bugenzegeze naye ekintu ky'okusinkanye kubanga ebiseera ebisinga bulonde bakonna akakubye okukosa bakunyonyako kubanga ekigambibwa ssaawa eno kiri nti amawanga agasinga gagenze gazzeeyo ewaka era nalabyeku videos obwenjera bannayuganda nga bakomplaininga bokka be basigadde ku deportation center. Gavumenti yaffe ekola ki bwebanga abaana abasigadde abamawanga bufuna gavumenti zabo zasituse ne zibazaayo ewaka ne basigala bannayuganda bokka. Gavumenti yaffe beeremu abalagi wa Nyondo mbalamusizaako mwenna
Deportation Center. Nebaza Ambassador. But we know now. We know. Even coaches for years. Sometimes people, even when you talk, people know your baby. They know you are big. You know the feel like for years. They know. Ensi zonna gye ziri era amawanga gonna gye bali wabula bwe baba batwala abantu chatte zimwe zitwala abantu zitwala ku Bana'uganda 10 ezitwala ku Ghana 10 ezitwala ku Nigeria 10 Sierra Leone 10 kugenda nga kwetoloola Ethiopia 10 kale abantu abo bonna bagenda babatwalira phases. Bana'uganda si bokka be baliyo bonna amawanga gye bali ozi nti babateeka mu wings oba buli omu babateeka mu kifo kye babeeramu bataddemu Bana'uganda bokka Nigeria bokka babakkiriza kusisinkana bano bamala okuyingira okuva awo babadde bweru oba babadde balya oba babadde bafulumira balina ambasada waabwe oba konsula waabwe okubalaba bamala kubayingiza munda wanga batya bayinza okwekalakaasa bayinza okukola naye nga Deportation Center ekola omulimu gwayo okubeera nti ekola ku bantu bonna okusobola okubazaayo kya gavumenti ya Uganda nawuliddeko bajja kusobola okubazaayo nga sikiinaku mawulire matuufu wabula Deportation Center okukola ekisoboka kyonna okubeera nti bazaayo abantu abo nga bakolagana ne charity gye bayita Baitul Khair eya Dubai esinga amaanyi basobola be bagula tikiti ezo era bebabakolako wabula babakolako bonna nga babawuddemu emirundi 3 mu Uganda bagenda kusooka kutwala abakyala abayina embuto ziri waggulu eziwezezza emyezi 6 n'okugenda waggulu kati balina okusooka okutwala n'embuto zaabwe then bwabaawo ebifo bazzeeko abantu abawera nga basukka 30+ naye ebifo ku Nnyonyi tekuli then bamaliriza babadde abamu tebalina biwandiiko nga emergency travel certificates kati baziina embasi ebalina omuzigo lwati okuzireeta then bazzeeko ab'abaana bawerera ddala basukka mu 6 then baba balese emergency travel document zaabwe naye ng'obufaananyi bw'abaana babukonyeeko stamp bawandiseeko erinnya lyabwe naye ng'obufaananyi bakasibyeko ne stepula ne bakonyeeko ti aba Deportation Center ne babagamba bazeeyo uli ezo zikoneko stamp n'akafaananyi kali mu kasibeko bamanye ti ono omwana era ne bakitwala babeera nti bajja kukikola bazizze babeere nga babatambuza kukyabana mukulu kikomeko mbadde nabirako kubuuzaamu abaana baleno watya omuntu asobola okukera ku makya n'agamba nti omwana wange nakuyo mwataleero kikoleddwa kityo abaana abo babajjako DNA basooka bajjako DNA bajjako DNA then bamala bajjako DNA ne balaba n'ey'omwana ne basobola bakimanyi basobola okutwala abaana ekyokubiri embase zaabwe buli embase oba ya Ghana oba ya Nigeria oba ya Cameroon nabo bakola okunoonyereza okwabwe okulaba nti ddala oyo ye yazaala omwana. Ekyokusatu bakuba mu ddwaliro olaga nti omwana wo nga bakuggyako documents yonna gy'olina oba wazaalira mu ddwaliro gundi abapoliisi ab'obuyinza nga bakuba mu ddwaliro eryo lyennyini nga bafuna information ekwatagana n'omuntu oyo. Kizibu okutwala omwana ataliwo oba malaga mumuwa DNA bakuba ne mu ddwaliro we yazaalirwa ne weeba private ne baweereza details zo bo ne bagamba mulindeeko ebolaba details zigenda bagamba nti bagenda naye nga bagenda baba bakyakola kunoonyereza kwabwe kubanga gy'emirimu gyabwe gye bakolako abakuumi b'eddembe.
ekitegeeza tebana bakugenda n'abantu babafuluma n'ab'embuto tekuliko badde bafulumye. Bayinza okutandika mu this week oba weekend banabeera nti bamamaliriza okuba bamala okuleeta ebintu ebyo balina okukola procedures nga bwe zigenda ez'okubeera nti babakolera outpass ezibafulumya okubajja wano abamaze okukola kunyereza kw'abaana nabo ne babakolera outpass then ne bakonfaminga n'ennyonyi awo ne basobola okuba ebbanga eryo batona kufulumamu kuwadde Bannayuganda bokka be batona kufulumyaku wadde bantu ba mbuto b'abaana oba n'ensi endala zote zina kufulumya bambuto abona b'abaana. Bannayuganda be basinga okubeera n'abantu ab'embuto n'ab'abaana. Osanga ensi zino endala oyinza okusanga omu babiri basatu naye ffe tuli bangi era ffe tusingamu abantu obungi namba enene mu bantu abali mu deportation center. Ekyokubiri kyenjagala okutangazaako okutumbula ensonga eyo nti babagyewo wali awiru babadde babiri kubanga eryo ddwaliro baali tebanabadimaliza babadde babaterese naye waliwo omukyala Prince yabawadde eddwaliro wabadde ekifo ekigazi kiri Warsan era ndowooza ku mikutu gyonna nataddeko location yaabwe nenjiweereza baali batadde abantu ba COVID mu 2019 akati awo babatadde ekigazi kirungi babatadde bebigazira buli kimu we kiri. Kale mukulu kikomeko ensonga ebitunyomesezaako yebadde ensonga eyegambibwa nti Bannayuganda bokka basigadde aweri ku deportation center. Ensonga eyo si ntuufu. Abantu bonna batwala buli mawanga gonna naye ng'ekizibu bonna tebasanga kubanga baali tebakyetegekedde kyazze buzi ate ennaku ez'ennyonyi zonna zibadde zijuzuzu naye kati zigenda zikendeeza kubanga olw'okuba nti wano abaana babadde bakolaki babadde bali mu holiday tebagenda kuddamu okusoma bakomawo n'emusana kugenda kukendeera era ndowooza mu gw'ekkumi awo omuntu yali kuba lyesaze nnyo nga n'emirimu giddemu nga bulijjo. Era Bannayuganda si bwe bokka abaliyo bonna bwe bati bagamba waba oyogera n'Owagana oyogera n'owa Nigeria olw'ensonga nti bali mu wings za njawulo tebalabagana babaawula ne babeera nti buli ggwanga lyonna liriwuka kati mwabo bwennyininyini ate ne baawulamu abasooka kati bamala okugyamu ab'abaana ne bajjamu ab'embuto kati ate mwabo bennyini ne bajjamu abalwadde kati abalwadde bebasookerako oli nagamba nti ono yazze jjo ate ne bamutwala ne bagamba bamutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba be bamala then ne bamuzaayo naye bagamba nti baali batadde mu babambaza uniform bonna babatwala ewa public prosecutor ne babeera nti babasonyiwa emisango gye bali babasibyeko basikuusa zaabwe bwe bajja criminal emisango gyabwe criminal oba gyaki ne babeera nti bonna bagenda ewaabwe babajereza tebalina kibabeetaaza. Amiina. Tweyanziza nnyo kikomeko ebadde ensonga ebadde enkulu kuba byali byatabudde nange lwaki ono Uganda muze bebalina okuba nga ate bakyaliwo tebadda waka naye okulalifayinze bulungi ensonga eyo tuyanza. Omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe.
buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donut mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, beddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 4 7 2 oba noti 7 noti 8 2 3 6 9 oba plus 9 7 5 8 9 9 6 8 2 6. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.